Weewaawo tukyagenda mu maaso mwebali nate okutweyungako mu episode eno nsonga z'amateeka enfuga eya demokrasiya n'engeri ebyobufuzi gye bitambulamu mu ggwanga lyattu Uganda. Tuli ne munnamateeka eyagakenkuka Alan Mulindwa ensonga zino okuzitumenyamenyeramu. Twagala naddala okutunuuliramu ababeera ku social media bye muteekayo mubitegeera oba okeera bukeezi gwe n'oyogera by'oyogedde bwe bakunona enkya ate ne mukaaba amaziga. So kirungi n'omanya amateeka ndowooza weetaagisawo ne lesoni ez'obuwaze before someone comes to social media bayige media law. Nze ndabanga kati yeetaagisa kuba ebikwasa abantu ndabanga it's about media law kumanya owalampa muntu kutuuka ku ki. Awo njagala okugira ku kibuuzo kanso. Twagala otudrawingire line wakati w'eddembe ly'okwogera kyenjagala and unlawful online speech. Kituufu njagala bonna abantu abatulaba abali ku social media. Social media Uganda abantu abasinga bagigendako nti baagala fame, abasinga baagala views, abalala bakolerako business. Naye abantu balina okumanya nti social media eri regulated. Ekyabamu tebakimanyi. Eri regulated neera teriyo mulimu ku nsi eno nga gukulimu abantu bangi mu nsi efugibwa amateeka nga omulimu ogwo teguli regulated. Kituufu. Ffe nga balawyer tuli regulated, abasawo bali regulated, ba engineer bali regulated, bannamawulire bali regulated. Social media yeyo ewa buli omu bbeeta okufuuka munnamawulire. Naye weefuula munnamawulire olina okumanya nti waliwo amateeka agajja okukwata. Kuba nti ekisooka omuntu oba opublish ku social media nojja n'ogamba nti I am a journalist, waliwo etteeka eri kufuga. Era omuntu aba alina complaint naawe agenda mu media ki? Mu media council. Mu media council n'ateekayo complaint n'akuwawaabira. Media council n'ekuvunaana. Wekiba ayogedde bwe kiba nga kiri kubanga luli tubadde tulinamu amateeka agaakolebwa. Waliwo Media Act. There is Media Act. Media Act nti omuntu yenna journalist aba akoze kikyamu alina okuba regulated. Kati gavumenti weeraba nti waliyo bano abeefudde bannamawulire ate beefula mawulire bakola omulimu gw'owannamawulire naye nga ate gavumenti erina engeri gye bakola ki terina webaregulatingamu okuteekawo ago amateeka eziyita cyber laws. Waliwo erikwatagana ku signatures bye tukolamu bya banka engeri gye tukolamu business wosayininze newabeerawo electronic gondi ezo signature baliyita newabeerawo etteeka erikwatagana ku cyber harassment. Cyber harassment, pornography, bintu bye bityo biregulatinga. Newabeerawo n'eddala nga likwatagana ku transactions ezikolebwa eziri online no protecting abantu. For example kati ebeera ndagaano bwe mbeera ku WhatsApp nogamba njagala nkola omulimu bwe guti nti nja kugukola nenkuweereza ssente eyo ndagaano. Abantu balaba bawogana bagamba nasayininga wa kiraba nnyo gana amateeka gebino ebintu ebimu gakola ki abantu batamanyi cause nga tonogenda wala. I've seen that in court before. Omukozi yaweerezaako mukama we message text message namuga mukyala wange yazadde enkya sijja kujja. Bwe yakomawo yasanga bbaluwa emugoba mu kooti ono yawoleza ku text message. Kati waliwo etteeka kubanga likola ki ensi ekyuse mukama we yamuga you didn't communicate. Nomulamuzi ne bamubuuza nti why message etegeeza ki? Ate n'okuwulira batuwuliriza nti waliwo abamu abagamba tewansaavinze nekiwandiiko kati ne summons za kooti ennaku zino tuziteeka ku ki WhatsApp. Kimala ogenda mu kooti nokola nojjamu erinnya n'olaga nti ennamba eno yabundi enamba naye ojja mu kooti task gy'olina kwegaana kubanga oyinza okuba okwata ennamba nadde ngeri mmanyaga omuntu naye nga gw'okwata essimu eyo. So ffe kitumala bumazi nti obeera ki obeera saabu. So abantu kye balina okuyiga okuva olwaleero nti amateeka gano weegali agaregulatinga bye mwogera. Bw'oyogera kaleberebwe kalebule ku muntu bw'oyogera information enfu
oba information ngeri criminal ngawe nkuwadde example omusango twakoze mwami Kyaze yaguwangula oli yayogera nti oli yatta Issa Kikungwe akati namugamba akola apology n'atagikola n'alaga nti yali agenzeeko eyo n'ekibuli okulugambo waliwo abamugamba akati ebintu ng'ebyo ng'ate information yaliwo Issa Kikungwe ne mwami Kyaze yajja okuziika nga bonna bategedde nti yafa natural death wenoyogera ekyo ng'abantu bafiira omuntu waabwe batandika okutunira omuntu ono ngaki ng'omutemu kati oba oyogedde kiri criminal kituufu kubanga ono omuntu gw'okyogeddeko potentially kimuteeka mu ki mu criminal case nakati abaga bali okumukolako obulumbaganyi so buli wookera enkya n'otuula wansi wa kamera buli wookera enkya n'otuula ku kompyuta okola akantu bakayita okubeera ng'omanyi amateeka agafuga eyo chapter tujja gyogerako olulala naye olina okumanya nti wojja n'oyogera n'owemula omuntu ng'omwemudde osinzidde ku kyanoyo amateeka gajja kukwata era weegali abantu bavuma eyo bannaabwe bw'osikolinga TikTok okwo ate kati bassaako face akoledde tawandiika akuvumaawo omulabako bwoti abamu bagamba kati na AI kubanga nabo bayiga defense endala ate tusobola okwawula AI waliwo tools ezisobola okugamba eno video ya AI eno gwe ati naye aba expert bajje kubanga kati ennaku zino n'eddoboozi lyo obadde okimanyi nti omuntu asobola oditeekamu yayi baga cloning ne balinteekako nendiwanthing njogedde mu ddoboozi lyo kati n'ekifaananyi ky'omuntu omuntu ayinza okiteekako maliciously kaakati ekintu ky'amawulire kino abantu bategeere nti bw'obeera ng'okedde kyemuyita content ku social media nti omuntu osalawo okukola content ng'oyagala views oba oyagala likes ng'oyagala kuzikolera ku munno manya nti olina okufuna lawyer akuwabule mu byoba okola nti story netugenda okufulumya nga olaba mainstream media wezikola nti story noloya waffe agitunulemu alabe what are the legal implications nga kino ekintu kifulumye si kubeeraawo onyiize n'omuntu noyogera ekintu ne mu WhatsApp group zennyini emisango gye giri mu kooti abantu mutudde kulinga abapromota mwakolayo WhatsApp group yammwe oli naagera nayogera ekintu mu WhatsApp group mu mukutu gwammwe nga waki nga bapromota nayogera ekintu naye nga si kituufu bali banene batandika okumutunulira mu ngeri nti tebakyamuwa kitiibwa bamuvoola naye nga kyoyogedde si kituufu bwe kiba nga kituufu oli naakutwala mu kooti n'ojjayo bukakafu nti bannange kino kituufu awo kooti ekwejjeereza bwe kiba nga si kituufu oba oli mu bulabe gikusalira awo wetujjira ku nsonga endala amateeka ga Uganda gadressinga gatya okusaasaanya kyetuyita misinformation and then disinformation nawe ojja kwongerawo nakala malinformation kekokusatu ye enjawulo ebirimu yeeriwa bwe twogera disinformation kyekintu omuntu kyateekawo nga kifu tekiriko mutwe n'amagulu tekiriko mazima tekiriko ki oli nakikubawo bukubi misinformation yeyo omuntu alina information ye nagimanipulatinga nayongeramu supu n'ebijanjaalo akatungulu awomese yes kati bwe tutunuulira malinformation ye information nti ntuufu n'oli nagitwistinga kati njakuwa example nti monitor yagenda nekuba omutwe negamba where is Janet oli naagenda nakwata omutwe gwa monitor gwennyini nadrawinga naye nga newspaper webeera nateeka ku X nagamba what killed Janet kati ekyo kyebayita malinformation iyo difference kati bwotunulira mu disinformation oli abeera alina intention eyokubeera nga intent kwegamba gye tutunuulira awo intent motive yo ebadde ki abantu besinga okulaba ku social media batuwa nnyo kye batuyita ki disinformation kati wotunulira misinformation sometimes it is the interpretation nti omuntu tulaba nnyo gana amawulire agamu local tabloids oba n'amawulire oli nawandiika omutwe nga guli alarmist naye mugenda okusoma ino mu content nga temulimu mu content oli ayinza okukeera ku makya n'alifulumya nti Besigye afudde ogenda okusoma eno nti Besigye Edward yabadde mutunzi wa nnyama
kati aba aina oyo nsobola omuwabira nende kati kubanga kati omuntu ngoyo wajja eyo keso gikola otya kubanga obeera nga gwe Besigye nojo noga nti omusajja yansibyeko kino nambika agamba sinaba kwogerako gwe Besigye wekka nabategeeza nadde njogera ku ninga ate yakozesezza erinnya lyo okusika attention y'abantu naye kati ffe mu mateeka waliwo ekituyita innuendo kitegeeza mu Luganda batukiyite nti the hidden interpretation kubanga omuntu wano ku face ayinza okubeera nga ng'abantu babeerawo ne bazanya busikiiti naye nga babuzanyira ku CDF tubulabye kati bamaze obumuzanyiraku ne bakyusa amannya naye innuendo kitegeeza ani gwoba olifaayoga kati naye osobola okuleeta omuntu oyo n'omuwaabira ki omusango kubanga noga nti innuendo kyeyabadde ategeeza ani nze n'obukakafu kyogaa n'omutwe gundeetera ebizibu gwenkoze omutwe gwoba oleese obeera nga nkiraza obukakafu nti wabadde otegeeza nze nina nkugulako omusango amateeka kano kati mateeka ki agaliwo nga gasobola protectinga munnamawulire bloga ne bano ba digital content creators abalala nga asobola okukola emirimu gye bulungi nina ddala kati bano ab'akantu bano ku social media abo abali ku social media tebali protected at all. They are not protected at all. Etteeka li protecting a journalist. Okay. Kyova olaba nti nemwagenda nga otwalabanga mu campaigns ebiseera ebisinga abantu abakolanga online publication nti poliisi we batuukamu ab'okwerinda ebiseera ebisinga babayisaamu bakacupa kaabwe kubanga etteeka terimuprotectinga naye abazzenga munnamawulire ate oli munnamawulire nga tolina license kati osobola okujja n'ogamba nti okay nze ndi advocate okay wagenda n'okola law school n'omaliriza degree ndi lawyer naye kikufuula advocate bakuwa practicing certificate awo obeera ofuuse officer of court ate certificate eyo bagikuwa buli mwaka kati eyo n'oba ogenze ku poliisi n'oba ogenze ewa you are protected ng'olina license eyo naye bw'ojja nga tolina license eyo nti nze nina diploma mu mateeka oŋŋamba ki naye toli protected neera condemnation wejje nnyo nti mwe abalina license mumbeera nga muli attacked nti there is always condemnation kubanga you are right here to do your profession waliwo agirinnyamu era musobola okusuubinga state omuntu oba osamba omupiira buli muntu asamba omupiira wano tumulaba nga bw'oyagadde naye waliwo bali we bayita ki licensed footballers nti ndi mu club bweti nsambira wano bino ebyaffe ebyokubugumamu tebabibala bwe bankuba endobo wali fa temmanyi teri akumanyi so tulina okwawula ebyo nti omuntu ng'oli blogger olina okumanya nti you are working on your own you're working at your own risk bw'obeera ng'owa information eyo nekizuulibwa nti information eyo kubanga naffe twagala okumanya motive yo abaseera ebisinga abamu tebalina motive babeera awo babakozesa ebyo n'ebyokukola talina naye kati topics ze bawa public oba information sometimes teri checked information eyo sometimes eri misinformation disinformation or malinformation ate naye kenyini mulopa ninga kenyini talina bukugu bw'ekyekinga mu kyakola abujjewa ani amugambako ntudde wano tudde mu kamera nentandika okwataakinga omuntu nga bwenjaga nti simwagala abantu balina obusungu kati omuntu wanyiiga nagenda nayogera kale bweru olina okumanya nti amateeka gajja kukwata naye gakuvunaana eyo oba weefudde obeera oli citizens right to give information protected yeyo mweri etteeka citizen okugamba information that is it naye nga tolina right kugamba nti olina right of practicing journalism nga omuntu alina license obanga eyakisoma nga akirimu akikola njagala okumanya amateeka ga Uganda ge tulina cyber laws, media laws, are they keeping pace with the growth of social media? Social media
ku ssaawa zino nga tuzze mu mazima social media is outpacing the law. Because buli muntu yenna asobola okufuna data oba wifi asobola okufuuka ki content creator, blogger oba journalist ndowooza ye. Kakati oba journalism abantu babusomera, bwomala busomera ne bakuyigiza ethics and integrity. Gwazze n'okwata kamera atuwa amawulire, ethics and integrity ozitegeera. Amawulire goowa olina okumanya nti waliwo kye bayita national interest. National interest is even above me as a lawyer. Obadde okimanyi? Yeah, that's true. National interest is even sometimes above even the president. Soko obanyonyola national interest tuba tutegeeza. National interest is more of security. Security ya ggwanga Uganda okubeerawo eterimu butabanguko. Tetwogera bigambo biyinza kutuviirako obukulumbaganibwa oba diplomatic row n'eggwanga eddala. Nti nga nze naawe bwe tudda wano ne tutandika okunyumya ne tuvuma oba Rwanda oba ne tuvuma Kenya, Abannakenya ne bakalaba ne baga Bannayuganda bwe batuvuma bwe bati. Kati ekyo kyawukanako ku national interest. Kuba national interest kiba kitegeeza ensi Uganda okubeera nga weeri ng'eri stable and safe. That is above all of us in this country. Okay. So kino ekibuuzo nakibuuzaako bannange abamu abali mu PLU, nekibuuzaako ne bannange abali mu security. Tutuuse n'akalulu ke tuva okuyitamu nga bo question gye nabaposing ne bagamba nti okwarrestinga abali abantu bali mu opposition and those political prisoners. Ne bagamba those are not political prisoners. Now mu buntu wa bulijjo tajja kukikkiriza jagamba kubanga natunya oli omuntu agamba tuli mu right to campaign, tuli mu right to express ourselves. Naye our security akitunulidde atya nti bano abantu bagamba tulina strategy gye tulina tukuleetawo some kind of riot. Tulina plan B. Riots zijje. Okay. Our security abantu abamu tebakimanyi nti mugenda mu WhatsApp group. The state has capacity to monitor your WhatsApp groups. Yeah, true. Naye abantu abamu tebakimanyi. WhatsApp group eyo, not even by getting information from the members, but by external technology. External technology. Ne musimu yange wano wenjogera wano state ina capacity. Okukebera nyumya biki. Bomba mugenda okola ne kaweso muba mwayogedde. The person of interest. Okay. To the state they can do that, they have that capacity. So yo weevaayo abantu abo nga balina agenda nga bakoze mu WhatsApp groups. Because abantu bagamba limpuli ali bagamba nti bano bagambye bagenda kukola eggaali, tugenda kukola eggaali. Security ekinterpreting etya. Okay. Tugenda kukola eggaali. Bwe tukuwadde gundi ojavuge makindi. Kati bo beba communicating the day even before elections ne bajja ne babakwata. Ne baga abantu baffe babakutte kulonda kwala. Abantu bane bagala okukola. It is an issue according to security. Ekigenda okukola ki? Kimenya mateeka. Ate nga national interest yennyini erina okuba above everybody. So buli agezaako githreateninga nga bakukima. Okay. Kati oba nga bakutte abantu be batyo ne bakwata into their custody. Now, what is the opposition going to interpret this? Government yeeyisa bubi. Yakutte ki? Yakutte abantu baffe ekwata baludda luvuganya. Ekyo ebyo ebibaawo. Kubanga wogamba nti omuntu wagamera ajja kugamba nti bano ng'abeNRM bakola bino. Ate ffe tubikola nga batunona. Bo nga balina ovolo. Interpretation. Nomwambadde ovolo ffe twambadde ovolo. Interpretation ejjawo kusaawa eyo nti owa security nti omuntu oba oyambadde NRM overall nga oli mu NRM for example. NRM ye political party eri mu buyinza. Do you have an intention of overthrowing the government? Democratically elected president. Kakati eno uside eno oyambadde overall same thing. Now ogamba I'm doing mobilization. Mobilization yange egenda kunnyamba nkuggyeko ku buyinza. Now interpretation ya security awo ekola ki? Wejjiramu awo. Wejjira nali njogera n'abakungu bano nga bagamba where do you discern? Where do you draw a line? You draw a line in this thing between politicians and national interest. Joyogeddeko. Exactly.
nti oba where do you draw a line between political activities or activism yes nechiri ne security kati what I'm doing a drill kubanga abantu fubala bagenda ekyankwanzi bagenda ekyakanje orientinga is it wrong abantu bajja nti DPA today NUPA today naye tandise yaye kamocha batudde wali ekamocha nti which other party is there ye party ukyayinza ozibala ezo opposition kati ne baga nti umanyi katwagala abantu baffe babeera aligned nga olaba American politics wanga that is what we are using as a basis nti lwanga batudde tugaa nti abantu baffe tubakozemu omulimu twagala tubeere nga tubanywereza ddala mu kibiina kyaffe one of the activities we are going to do is civic education tubayigirize tubagambe why do you support us, why you should give us funds, why should you do this now on the other side how is it interpreted by the same security eri kimenya mateeko wa side eri okukola civic education oba abayambako government in one way or the other no tuba tuzize kakati mu bintu bya politics waliwo act organizing a political parties organization act tujimanyi omuntu aba amenye etteeka nga liri mu act eyo oyinza omuvunaana naye omuntu aba nga tamenye etteeka mu act eyo kiba kizibu omukolaki kumuvunaana okujjako ekintu kyakoze nga kimenye mu mateeka mu bintu byaffe bya bulijjo mu mateeka amalala awo ekyawukanira oba nga muli mu campaigns nga bwe nkuwadde example ba politician bali abaligenda mu kooti nti ne bwe boyogedde during campaign biri privilege ne boyogera mu parliament biri privilege kati bw'obeera nga ngamba nti oyo gundi yali musezi tumumanyi kuva dda nadda nga musezi nga tuli mu politics sometimes politicians brush it off okay nikakati on the other side nti omuntu go campaigninga naye ate oluusi mukulembeze wa ggwanga akati information ejoba oleese abantu bagitwalira ddala okuba erinamu criminal element oba erinamu katugambe nti egejevoola ekitiibwa kyobwaki kyobukulembeze ye ng'omukulembeze naye nga tokyogedde mu political arena ng'ate nange oli mulabanga candidate tuli nawe omulabanga candidate nsobola okwogera nga kyekola ki nga woba oyagadde oyitewo mu politics naye ng'ate yino ng'egyomuvoola kakati ye nga ye nayagala aggulewo ki omusango bw'aba agguddewo omusango ye complainant n'ogamba nti banaye banziguddeko omusango njagala complainant ajje mu kooti ajja nnumirize complainant oyo anajja nga mukulembeze w'eggwanga awo wewali obuzibu kati ebiseera ebisinga nti how are you disciplined is the issue how are you disciplined obanga ogenze n'ovuma president ne bajjaawo drone nekukima ne bakutwala gye bakututte of course bwe bakututte gye bakututte sometimes wagambe nti mukubya byayi nge bakututte ku polisi tojja kulekerawo jagenda abaloya bajje bakuwolezeewo ojje mu kooti okomewo oyogere obanga olina ne baloya abalungi complainant tazze omusango guli awo nansata nga bakujjerera wali bujulizi ng'okomawo ng'otandikira wakoze eki wakoma kakati abatudde eri ne bagaa nti mufiriji bamu university ati ogenda okulaba oyingirako mufiriji ng'ebintu birala essomo eririyo lyanjawulo sijja kuddamu kolaki mbeegayiridde mu nsobi sijja kuddamu kati yeyo embeera abamu gye bakalinako nti kino kibaba bakola kiri lawlessness naye ng'ate ne bali abali ku saidi eri bagaa nti abantu bano we bayita eri ku poliisi baba treating with kind gloves awo ndowooza ensonga bannaye muziraba tugenda kusooka nate era tubakomyeko wano mukadde kano noware ebyokwogera tukyalina bingi ndowooza kanso mumulaba emboozi zanyumya teziggwayo naye tetugenda kuba ndugga butanyuka tugenda kuwummulamu katono tujja kuba tukomawo temuvaawo